Kasana Health Center 4 litwalibwa ng'eddwaliro ekkulu mu disitulikiti y'e Luweero. Likola ku balwadde abali wakati w'2,000 ne 15,000 buli mwezi okuva mu Luweero ne disitulikiti ezigyetoolodde. Okusooka Kasana yali atudde ku bugazi bwa yiika 20 ezaabawebwa Obwakabaka bwa Buganda, wabula we twogerera ziri yiika 4. Twagala likule lituuke ku status yaki ya eddwaliro eddene lye hospital. Naye obuzibu bwe tuyina nti tetuyina kyapa kya ddwaliro ebyo. Ekizibu nti eddwaliro lyo lyennyini terimanyi wawe liteekeddwa kukola ki kuyita. Nze ndi ku management ya ddwaliro. Teririna yadde endagaano era omuntu ne bw'akeera enkya n'azimba wali tebalinayo yadde akapapula akalaga nti eddwaliro likoma wano. Kitutte emyaka egiwerako ng'abantu ba bulijjo bassa gavumenti ku nninga okulinnyisa eddwaliro lino eddaala bafune obujjanjabi obusaanidde, wabula buli lukya essuubi ly'okutuuka ku kino ligenda likendeera olw'ettaka eriggwaawo ate ng'abakulembeze b'ekitundu be baligabula. Abamu ku bo baamanya nti ettaka lya gavumenti kati ne bakozesa obutamanya bw'aba local leaders ne balifuula eryabwe. Abakulembeze bagamba eddwaliro okulemererwa okufuna ekikakaso bwannannyini kikoze kinene okuwomwaganya abantu ba bulijjo okusala amagezi okufuna ebyapa bo ne bazimbako amayumba. Era buli muntu asenzeeko alina obuguzi nga yagula. Ffe tulowooza nti be bannannyini ttaka eryo. Naye bajjawo mu bumenyi bw'amateeka. Ate n'ebyapa bino kati olwaleero ebimu ebivudde ebirabika nti balina ebyapa. Kyekino ekya ettaka eryaddizibwa mu Buganda. Twogeddeko n'abamu ku batuuze abalina amayumba ku ttaka lino bagamba balina ebyapa era tewali yali esenzaako. Najjawo mu 79 nga ettaka teririiko kyapa. Nze mu 42 ne processing ekyapa era nkirina. Era ekyo kye boogerako nti abantu beesenza, abantu baagula. Lwakuba nti abantu abaliwo bapya tebamanyi bantu baafuna batya ekifo ekyo. Ekyo tikyewuunyisa. Abantu bangi bakozesa obukujjukujju ne batwala ebibadde nga si byabwe kubanga babitwala nga bannannyini tebamanyi. Dr. Gaabya Mukama akulira Kasana agamba kino kibeeraliikiriza nti eddwaliro lisobola okuvaawo singa tewali kikolebwa mu bwangu. Kubanga bw'oba tolina bwannannyini bw'ettaka oba tolina bukakafu nti wooli oliwo oluberera. Ono atubulidde nti Kasana yokka si yali mu matigga gano wabula n'amalwaliro agasinga obungi tegalina byapa. Nga Butuntumula, Luweero Health Center 4, Kabakedi, Bamugolodde, Kigombe, Kabanyi, Lutuula, ago gonna tegalina byapa. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Joseph Serugo agamba ekizibu kino bagenda kukinogera eddagala. Tutuula wamu ne Land Board, District Land Board. Tugezeeko okutema empendo okulaba nti buli ddwaliro we liri lifuna ekyapa. Carlton Scovia Nakamya, NTV.